Kama ada berarti ya selalu Aziza. Ada punya kan. Yang depan ini statement nani na mulwadde gwa mukyala gyali nanyo ate mwanyina Esuka ye basi nafute mubera mugo simuita sinze nsulele mu nsoko mwanze wabira kutivi badonga Moto kuno mto guli mu kantoloze gonna kunuma bagotemyetemye. Owulira otya? Mpulira bubi naddala mutwe guno bagutemye omusaayi gwayise mungi gonna gwetooloola n'okunuma gunnuma. Bakulumbye waka ludda? Annumbye waka mu nju baagala ssente. Wabadde olina ssente ng'onna bwe wagizigi? Baali bampa busente mu bbanka nga njagala kusuubula. Kati ndowooza aliwo yabatemyako ze babadde banumye. Kati ssente baazitutte? Ssente omukazi kubanga nina ze nabadde nazo mu nsawo baazitutte. Kati omukazi agamba n'endala we nali nziterese taziraba ka baazitutte. Baatutte ssente nga mmeka? Batutte $200 endala nali nzireseeyo ku akawunti. Nali nziggyeyo $300. Peta kusaba nga 10 mu kitundu. Mwami yali agenda mu nampita nanga amwannyoko baamuse ali mu kitaba kya Musaayi. Awo nenziruka nagenda okujja nga ali mu kitaba kya Musaayi bamutemye. Kati mukyala n'agamba ye baatema omwami. Mukyala bamutuuza bamugamba togeza noonyeka naye wonooleka natugenda kutematema. Omukyala bamutuuza awo n'akaana kabebi ka wiikisi 2. Omwami nga ye bamutemye ali wali mu kitaba kya Musaayi. Omukyala bamuleka atudde awo nga tebamukkiriza bamugamba kwogeza n'ovaawo tugenda kutematema naawe. Kati omwami yali agenda mu nnimiro ku makya yajja n'ampita. Kati omukyala ye bamuseka mbulamu ne bamutwala wali mu bitooke ne bamutuga nga naye baagala kumutta. N'alaja n'amundeke nina akaana kange ka wiikisi 2. Kati omusajja n'amukomyawo n'amugamba tuwe ssente. Batugee mulina ssente zituwe. Kati olwagireyo omwami ne bamutema ne bamuleka awo mu kitaba ky'Omusaayi. N'omukyala bamutuuza n'amugamba ate toggalawo tuula ate tovaawo. Kati mukazi otuula okutya n'asigala ng'atudde awo bw'ati paka obudde bwakya essaawa 10 mu kitundu. Neiba yali agenda mu nnimiro. Nalaba neiba ng'agudde mu kitaba ky'Omusaayi n'agamba kumulisanga yenna okudduka kubawo awange kumpi. Najja n'ampita. Kwe kudduka n'enzijja limuleeta mu ddwaliro. N'amaze ennaku 2 nga tategeera biri ku nsi. Yokuba twamuleeta badde tategeera. Nakafu Justina mbeera kaanikwa Kirunga. Nabadde ndi eyo nenfuna essimu nga bampita nti mwannyoko mayanga vizya kunene kubanga nabaddewo naze essaawa 9 naye okudda engulu enkya ku makya essaawa 2 ku makya
naye ebiwundu bamutemye omutwe guno gwonna ne batemwa wano mu kyenyi ne batema eriiso kale nga simanyi nti asobola okudda engulu naye olw'obuyinza bwa Katonda kati waliwo enjawulo ennaku ziyiseewo bbiri naye kati waliwo enjawulo kuba kati asobola okunywako kacyayi n'akokulya akatono naye ng'abatemu nze natuuse wano nga bya poliisi saabitegedde kuba nasanze ebyo biwedde naye ne baŋŋamba nti twafunyeewo bazze ne balambula ne babaako ne bebatwala ne tulowooza nti tunaafunayo ki obuyambi naye kati awo simanyi poliisi engeri gye yatutteko bye yatutte kubanga omukyala yagambye nti ebintu bwe bazze batutte afupeti biki ne babitwala poliisi kati awo simanyi kinaddirira. Omulwadde bamuleeta kiro ssaawa bamuleeta ku ssaawa 12 naye mbu bamutuusaako obuzibu zaali kiro ssaawa 4 kati bamuleeta zirise nga tategeera era musawo yamukolako gwe yasangawo ku makya yamukolako nga jasi yamuwa twaze trial naye yagenda otuusa ku ssaawa 4 ez'okumakya ng'olaba wakiri yenyenyaako nga yenyenyaako asobola okutunulako bw'ati naye nga tasobola kwogera so kati mu nnaku 2 kimutwalidde ennaku 2 okusobola okudda engulu okusobola omubuuza nti oli otya n'agamba gyendi naye nga tanatereera kiryawo naye nga agenda atereera essuubi weriri kuba kati asobola olyako asobola ositukako nga bamukutte kyekyali kitasoboka nga buli kimu akikolera mu bulumi ate tayogera akuba bubonero naye kati ayogerako essuubi weriri nti agenda kuba bulungi. Juma Lubega, Chairman, Kimere Sub-County. Kimere Sub-County, nganze akulira suite mu gombola yange, tufunyemu ekikangabwa, twamula ekikangabwa olw'omukaaga, olw'omutuuze waffe mugu bayingira ne bamutematema ebijambiya. Ensonga yali yakumusaba ssente. Nga Kimere Sub-County tufunyemu obuzibu olw'abantu bangi abalanse okujja ekimente neddawo okusengamu naye nga tetumanyi bavaawa. N'ekyokubiri n'abavubuka b'ekimente tufunyemu obuzibu abavubuka abasinga bangi balina mirimu, bangi bali mu bibuga emirimu gyabagwako ne badda mu byalo n'olw'ensonga engeri gye badda nabo batandikira ensonga lwaki batandise okuleetayo embeera y'okutugumya abantu n'abatuuze bange. Naye nga Chairman wa suite ndi mu kusala amagezi gonna okulaba nga kuuma ekibuga kyange mukimayangayanga naddala kubagobola ekimende erimu mayangayanga kibuga ekikulu wamu ne Kawuku. Era sayo olaba ebibuga ebisinga mu ssaawa zino obuvuyo eri abo abavubuka batagala kukola. Naye badde mbakubiriza tubeere abakozi tukole wakimenyedde nga ye okusinga byenze esinga okubeeramu tuli mu kyalo ya bulimi abavubuka bagende balime abavubuka bakube bulooka bagende mu mirimo basobosima omusenyu gye emirimu egiriyo. Nsaba abavubuka baddemu kulowooza mu bintu ebyamangu oza tuddeyo ku nkola y'abakitaffe gye twaliko y'okulima tuna bakitaffe batulekera ebibanja tuddemu okulima emmwanyi kasooli ebintu ebisulo ebiyinza okutukola wayibula nga bituuza ku ntikko n'obuza Buganda ku ntikko.